Dikiteta mira yagala kunzita Chosen Bike yasanguzizza ebyama obutambi ogenda kubanga obufuna maasawo era nga linda mukasa jeni naye avuddeyo nga amulumiriza Fibike bamulangidde obulogo munange abantu abave bugwere bonna babeera balogo akatambi ogenda kubanga okafuna maasawo era nga n'ab'ekibiina kya Nuupu family ya Segirinya wamma bagijjeko engalo mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra ninyongera okusabirako mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business zo nga tezitambula bulungi oba ng'ogobye ku by'okugenda bweru mukwano nga tebitambula bulungi oba oli Uganda oba oli bweru ninga gwe emirimu gikyabuze mukubireko enamba y'essimu ira wate wamma agenda kubanga akusomera edduwa nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nabo nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'ekigambo ky'olwaleero bannange oba kivudde mu Bayibuli kyeno sigenda kulimba naye sigenda kulwisa ate era n'akatono sooka olabe tusobole okweyongerayo bannange abaana bayiye ebintu abaana tebatulagama tebatukiriza kuwummulamu yadde n'akatono bwe kati alusooka olaba ono gyabijje bino ate ali serious bitya obula bannange. Essomo eryokubiri bye tusoma mu kitabo kya Segirinya omuzira essuula ey'abatemu akanyiriri ak'obutwa okutuuka k'okufa. Mu budde obwo abatemu nga bateekateeka okubuza obujulizi bw'obutwa bafoot soldier beetooloolanga omulambo gwange omutume Kyagu wamu ne mukyala we Babi bambalanga bwe bati. Omutume mu kkala ya people power ate omuzaana ayakayakananga mu kkala eya malayika Zaira. Akanyiriri ak'okufa nfudde butwa naye ngenze mu ssanyu ku lw'enkwatagana eri wakati wa Nuupu ne Blue family. Ebyo bye muwulidde ekyo kyekigambo ky'olwaleero banange oba tuba tuddamu nti amiina munange sigenda kulwisa era nga nkuleeteddeko ebisigalira oba bo abafamire ya Segirinya buno obudde nga buli we balaba kana akatambi ugamba nga baddamu ne bakawo basina kindi ne bazirika ebimu kale ku byakolebwa tebyali bibiya omusikanga n'omuguwa okwevuma okola biki bingi naye nsimbaleseddeko kana akatambi kokka manyi munange wendeeta ebingi nga mugamba era gwe Suvi biki twakumanyiira banaye nga munkala kata mu comment section.
Embeera munange bweto bwe yali kulumberwa Ssejji nenga bo abafamire oyogera nabo bagamba nti kye baalaba mu kuziika Sseggirinya balifa tebakyerabidde nti era abamu gamba ne bayituka okuva mu bulamu bw'ensi eno bali kinyumyako n'emagombe kugamba baalaba obutiko baalaba ebyeneena baalaba ebinkunejje baalaba ebikulu mu kuziika muganda waabwe abalala kujja waabwe kugamba bo nakati bakyanyeenya mutwe nenga bwe nkuzaako eno ewara kuma pinki munyange no yatadde akayimba akapya ate no leero yazidde mu nkuba mpya kubanga yameze n'akabina zina bagamba abantu ennaku zino beewuunyisa omuntu osobola omusanga olunaku lwaliro nga bbaawo layini naye mbugenda okukyenkya ku makya nga yagezza akabina n'ogamba kana akabina mukama yakamutaddeko kiro sitole kikati omulaba omwana ono yameze akabina akyagambwako bannange naye nga yatadde akayimba akapya gwe wenna munnange faani we osologera n'okanoonyako ate ku mikutu gyo ojja kukasangayo weekali awo munnange akayimba kanyuma ebyaddala era nga olunaku olwaleero linda ddane munnange ate mazaalibwa ge kibebigalo nga wookirabaawo oyi bannange bantu mmwe manaye mukazaakaza musibako abantu ebigambo mwagamba ono omwana yali munene yayinza okuba nga yakwata mu kaveera nga yafuna siriimu bannange omwana emmukaka n'atuuka n'okukola live n'avaayo abalage nti ye si mulwadde naye munnange yayinza okuba nga ayagala kugamba kwekoza abeere mu mbeera eyo bwete ey'obutono nga ye yeemusanyula naye maama nga emabegakaawo ebiseera bikyali kinyiriramu kyali kyeka bulungi naye newanera alabika bulungi bannange muleme kusala mugambo munnange bwe tweyongerayo n'ekibba basajja ono nno omwana muwala aposha 256 tiktoka munnange bulijjo twali twogerera mu nkuubo mbu yabadde liki eyali bba wa Muna munenga naye nga tetubikakasa kati olunaku olwaleero tumaze okubikonfaaminga era tebali mu Uganda Deriki yavudde gy'akolera ne Posha naye n'ava munnange ne Uganda yagonze lunaku lw'ejjera alina kagunda oke yataddeko ka comment n'agamba nti agenze kutunda buguda agenze kudelivaringa buguda so munnange byabadde bituufu nga woolabawo ne Deriki bali mu kulya bulamu kugamba ate obutali musango manyi bagamba obulamu bumpi nnyo okitegedde ekintu ekyo kale bwe tweyongerayo ne mwana muwala Chosen Becky ono nno olunaku olwaleero ku makya yakedde munnange olugambo lwe yekennyini n'alwekolako n'aluweereza Kasuku n'agamba nti Kasuku mulabanga nfudde omusajja ayagala okuzza dictator Amiri munnanga amulira munda nga musege bwe bakyogera munnanga ayagala kumutta era n'aka akayimba kolaba munnange yakayimbira ye omusajja ng'amukuba omusajja talabiira baana omusajja yenna alibika kwegamba nga kyalabika kuno kungulu si kyali munda dictator Amiri munnange Chosen Becky agambye omusajja teyali badde oyo nanzalamu abaana Amiri ye musajja era nakati akyalina eyo mindset ya basajja bano abakulira mu family nga baagala family ebeere wamu maama taata bino nga bomanyi nti nga yagala Becky abeere wamu n'abaana omanyi omusajja nga akulidde mu family nga badde mu family nga yalaba maama we ne taata we bali bumu era Amiri kye yayagala Amiri yakwagala nga yagala mukole family yammwe mubeere mwenna but Becky it's you eyayonona relationship so stop pinning Amiri stop Amiri yakola buli kimu bintu bingi Becky va ku Amiri kuba we tunasalawo ffe abayina info yenna okwogera wallahi tojja kusigaza kifaananyi mu bantu ojja kutya n'otambula so Amiri wama focus on your Amiri foods era mugende mulya emmere ya Amiri ewooma please leave Amiri moved on ku byonna bye wamukola ate oteekawo embeera mbu simanya bakukuba simanya best on true story kuki kugwe ne Amiri ani yali akuba munne Chosen Becky please leave us ffe tumanyi buli kimu ekyali mu family eyo because in a relationship ya Amiri it was me eyasooka breaking that story nti Amiri and Chosen Becky parted ways so that means nina bingi byemmanyi kugwe ne Ruth Kuganja mwe mwayonona ubwo wayonona obufumbo bo ne baganda bo muve ku Amiri we are not going to accept omuntu obeera innocent umukomerera nyabo ekyo nga nkivuddeko tetugenda kukkiriza muntu ng'ali innocent bamukomerere bamupininge Amiri was bad Amiri was a good husband era yenna omukyala ali ready nga ayagala musajja genda weetege Amiri lwakubanze Amiri tweddira kyekimu Amiri wa mamba nange ndi wa mamba
Awo nno we tutuuse munnange nenga kyo kiri mu bufumbo kitokota atabuliimu yayinza okusekeera bano manyi bagamba tosekeeranga nkenku nga naawe owanise kati nze buno budde newuunya abakyala oba abaami abavaayo ne banenya Chosen Bekimbo munnange yali alina empisa embi ng'afuga omusajja ayagala kwetaayaako ayagala kulozaako ku bintu alabe byasibye bitya kyokka ng'ate ewaka waliwo famire ya Chosen Beki maama mbu taata ne baganda be wamma kati naye ndowooza ne yimuta mwana haniko gena nga appetite y'omukyala Chosen Beki ng'efa mpola mpola nenga bwe tweyongerayo ewaffe Bike ono nno munnange Nagudi amulangidde agudde mu mbi za Donasiya amulangidde obulogo mbu munnange Bike mugwere mbu yeeyisaako yeekoza mbu asaba so kumba obulogo kwatuulidde mbu amenyaawo n'amanya ag'abantu be yaloga kati simanyi oba ye Nagudi yategeera ati no Bike bano yabaloga bingi byayogedde nga namwe omutegero manyi ono omwana alina omugambo mungi nnyo ngenda kubanga ate mubatuusaako nammwe mumwewulirireko nga asabula munne mukazi mukazi nene atali kusabula mukazi ogwaddala nga bw'ogulaba obubi bwago gwo gufibi ngamba ogwo simanyi kirabo simanyi kirabo oba ye kirabo fibi oba yaani gulina ogutima ogubi guloga n'okuloga gulogoma mwe yetima basimanyi Jesus oyo mugwere balogo kati abagwere nze mbamanyi nze ne Fibi tukwate ekkubo limu bagwere ndi mugisu lokama wali budaka naye wano mu kamera guja ne guja no mu kamera ne gwetekako ekifaananyi ekirungi they sugarcoat themselves in camera ne mugamba munnange Fibi talina buzibu munnange Fibi alina omukisa munnange Fibi kino munnange naye nga gulina ogutima ogubi oyo golaba afumba emmere n'ajala agima bbaawe tobola akasajja tekagogo bagwere balogo bagwere balogo awo nno we tutuuse munnange mbu Bike mugwere mbu ate abagwere babeera balogo Olwono omwana oba Nagudi ebigambo abijja ludde wambu munnange era ne Dr. Alima ye yamuloga waliwo n'omulala omuwala mwerabidde erinnya nenga naye TikTok era naye yali mukwano gwa Fibi ne bafunamu era obutakkaanya kale kati ye agambye mbu Fibi mulogo munnange takomyoka era abambidde ne Brisha Cash bingi byamwogeredde mbu ali awo azunga buzunzi jjukira ono omwana yali ali Dubai kati ne bamusanga ng'alina walaji mu kitundu bayitawo Kayembe ne bamukwata ne bamutwala ku deportation ne bayamalayo bazaalina ku bbiri ne tuddamu ne tumulaba nga yeetaaye Dubai ne wayitewo wiiki emu endala ali twagenda okumulaba nga ali Uganda munnange ndowooza byamaani bigaana n'akomawo kati Nagudi alina message gy'amuweereza sooka naye weewulirireko tusobole ate okweyongerayo ba mikwano n'agaleero omwana ono awalana alina ebigambo oba abijjawa oliwo okwegatta bwegasi n'abasajja balala nga tosobodde nakunonooza bulamu bwa mwana w'omuwala gwe basooka okuzaala oyo omwana osinga kati ali mu bufumbo alina n'abaana babiri kubanga Brisha si muto bamaama b'omu Kampala ekintu kyembaza okubalabako mulina omululu mulina omulugube musanyukira eyeetiise temuli bamaama temuli nansa temusala na kubeera bamaama kyemaze okubalabako bamaama b'omu Central kubanga omuzadde yenna buli lwalaba omwana we ng'akula ebimu ku bintu byalina okusookerako okusanyukira kwe kulaba omwana we oyo ng'alina omusajja amwagala ali willing okugenda okusetolinga naye maama Brisha Cash tusituka mukazi munnange lwanirira omwana wo wabeera nga waliwo amuloga mukwano omwana mutwaleko mu makyaki bamusabire omwana wo first born wo ejjiri erisooka banange ffe ba first born nga bamaafe batwagala nze maama owange yanjagala tulaba nti nage banfumbiza when I was 15 years naye nga tasula nga tankubidde ku ssimu okwagala kumanya how am I feeling, how is the marriage treating me and whatever. Ate by then she was in Sudan. Omwana wo ono asooka okuva mu lubutolo jukira eneeyisaye banne gye bagenda okukopa kati omwana oyo olina kumufaako nnyo
nti bano banna bamuddako buli omu ali bagamba nze ngenda ku strugglinga nga baba Asia ngenda ku abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ku nsonga za maama wa Ssegirinya munange omubaka omu ow'ekibiina kya Nuupu avuddeyo n'ategeeza nti tebagenda kuddamu kale kumalira budde ku famire ya maama wa Ssegirinya nno kubanga kati yo baagirabye baagitegedde tesiima ate era buno obudde tekyalina mugaso kubanga omubaka yakoze eki omubaka yavuddeyo naye nga mu kiseera kyekimu mu maaso wano waliwo akyawera enkolokooto waliwo akyawanda ebingi ennyo ng'ate wengenda okumubatuusaako era nze kambasibulire wano ba mikwano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala souvenir assessment time speech ya mama honorable Ssegirinya mu kuziika wabula nkwagalidde ubanga omuntu ogwo munafunafu eno video genda gireka tugende mu maaso nenebaza mwami honorable Mpuuga mpeereddewo nnyo mama w'omugenzi honorable Ssegirinya yeebazizza Mpuuga ak'ensusso we tunamalira video eno ogenda kuba otegedde there is a big question mark. Mama honorable Ssegirinya yeebazizza ne parliament era nga parliament emubeereddewo oli mu kamera nenebaza ne parliament okulaba kyekibeereddewo ugambye en assessment time there is a big question mark. Tutandikire nga mama Ssegirinya alajanira parliament dala ng'omuntu alinamu ku common sense engeri mama Ssegirinya yalajanira mu parliament engeri eno nziza kulaba Anita Amongo speaker abulira bw'obanga gwe mama Ssegirinya wandituuse mu kuziika n'owaana parliament ku ebyo bye yakola nga mu kaseera kaliwe walajanira omwana wo ng'akyali mulamu ekuyambe neetamukuwa bamukuwa amaze kulwala wandibadde webaza parliament secondly nga parliament omwana we bamutute mu parliament yabadde nkalo wandiyabazizza parliament nkugambye there is a big question mark. Yandibanga omukulu ono akoze nnyo ewantu awo nga Mpuuga asika eggulire nkugambye ono assessment time omunafu w'omutwe kaleke omuntu bw'aba afa obanga ali mu nnaku ze ezisembayo abaako abantu balaajanira Ssegirinya mu bigambo bye mubaddengamu erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu omugenzi Katolo Bwama mu bigambo bye nga anaatera okufa mwalimu erinnya Honorable Nsereko batulagayo akatambi ka Ssegirinya ng'ayita erinnya Mpuuga lwaki maama erinnya Mpuuga aleeta kati era ng'agamba nti Mpuuga atubeddewo atuwadde ssente kkiriza ogaane maama Ssegirinya ebbanga naye abadde ku mulwadde we abaddenga yandibadde amugamba nti mwana wange oba ne Ssegirinya agamba nti maama ekituufu kiri nti yankubadde ŋŋenda Honorable Mpuuga oyo atubeereddewo naye teri katambi bigambo bya maama libanga omukulu ono yakoze nnyo ewantu awo otegedde bulungi n'okutiisibwatiisibwa lwakuba mu abantu abamu anayisiisi zammwe mumala gaziwa temumala kusengejja nakulengera mu liiso lyakusatu naye mbagambye omukulu ono alabika yakoze nnyo okubeewa mwami Mpuuga ng'aweewa famire ne maama Mpuuga okwagala okugula eggulire omugenzi Ssegirinya nga yakafa mu kaseera ako kennyini Mpuuga yalabikiddwako ku ddwaliro naye yabadde avaayo bannamawulire ne bamubuuza kiki ekibaddeyo Mpuuga yabagambye siwe ebintu ebiba wabula ate CBS neeteeka eggulire neegamba nti Mpuuga ng'atuuka naye nga yabadde avaayo wangi yabadde avaayo
nkunyonyodde abantu bangi bonna baddenga bajja bafa babaka abantu bebalajanira ab'enjawulo. Jakala Nadduli yalajanira maama, Katolu Bwama yalajanira Nsereko, Ssegirinya abaddenga alajanira abaddenga ayogera ku Kyagulanyi era nga gwe yeebaza tamale mirundi mubadde mumanyi nabo bwe yayogerako mwabamanya. Lwaki gwe ngamba nti maama wa Ssegirinya alemedde n'okugera katambi ku mpuuga, gwe maama n'ojja n'oyogera ku mpuuga neebaza ne Parliament nga mu kaseera walajanira Parliament ekuyambe ku lw'omwana wo teyavaayo.